yakuteekamu obwongo n'akugamba nti nkutaddemu bwongobereranga nze nja kukuwanga buli kyonna tonaabanga onsabye. Musooke mukubira abasiraamu obugalo. Abasiraamu bategeera omulongo yaki. Abasiraamu bategeera omulongo kyeki. Bwe nkugamba nti Allah Akbar nti omulongo munene byebitegeeza kubanga Allah kitegeeza omulongo yaani omulongo yempewo esiba ate ye mulongo empewo esumulula ye mulogo ye musezi tontwala speed ekigambo Allah kitegeeza bulogo kitegeeza omulongo kyoyo nti yenjuba ate ye mwezi ye mulongo atudde mu bubiri ye waswa ye babiri ye maama ye taata ye kyefuula. Ni wali ofuddeyo ko nonyereza nomanya ekituuka ku bantu abavoola Katonda. Example mpitirivu n'obubonero bwe buyitirivu wala bekyatuka ku kyaliwa mwoyo Matayo. Matayo kati Matayo tolese Matayo kankwe kyakulabirako olese kyakulabirako kirungi. Neiba yandoze ani atuma neiba okuloga sitaani abo nyine abantu abakuliraanya abo nyine nsi bakolera boba wazimba ekikomero okuliraana muliraano awo mumuyina obutakkaanya buba Katonda bivyeko. Sitaani abakozesa abaloga. Sitaani nakwambala nakusikiriza n'ologa nakuwa omutima omubi mugwe nogera n'ologa munno. Katonda ye bitabyagala lwakuba Katonda tuwedde lwaki abirekane bibaawo ati yatuweddembe twesalirewo okola kati nawe byogera Katonda akuleka kuweddembe obyogere n'ekisayo kinatuuka nakutte era olina okugenda mugeye n'emboko zikkubwe kuba kati okyamiza bangi Bayibuli gazibasanze yeesitaza abangi gwolisibwako n'olubengo n'osuula mu nnyanja byogala njagala obiwulire gwe. Kati bw'ozaala abalongo kabonera akakulaga nti mukulu tereera. Bw'ozaala omwana n'asoosa ebigere mu kifo ky'omutwe nnyini saakugamba tereera. Ekikusobozaamu omwana n'asoosa ebigere nga ye nnyini asamba busambi tereera mu kkubo ly'obwa Katonda ddayo ku lubereberye kuba amave ku ttaka. Asoosa ebigere gwe bayita kasoole. So byonna temusagambiza kyova olaba mu bazadde ennaku eruma bassaalongo etalabwangako. Abalongo abo munaye babogerako ebintu musimanyo no okola omukolo gw'abalongo bamale nife mu kanisa tusabira tebabamala oba maladi n'okwocha tebocha abavunanyizibwa ku bulamu bano abalongo tebalina kye bali abaana just kabonero kakulaga tejjukira nnyini nsi akuwadde bino bano ng'abaana tebalina kye bali tebasobola na kwocha gabochani kati kyekyocha nnyini nsi ye muliro ye kiwanuka mageza ze mageza akomewo ye muliro bo bana ba input ng'owa bulijjo kati kibabe mabega kikyejo ekibe mabega mu bo ye kukujjukiza nti nnyini nsi akugamba kifaanana nga bw'oloota ng'oli mu ttooyi olaba opama oba ate kati okupama nkugambe nti kulya ng'okuba bbu at least osala ebyayi bw'oloota ng'oli kupama oba ng'olinnya mu ntalondwa b wonfuna bulungi nnyini nsi aba akugamba nti owaayo amagombe gasamye gabikkeko. xpotv to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 oba kubira Director ku 0752 52 8651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mikwano gyaffe abatulaba tukomyewo nate mwebale nnyo mwebalege. Namugereka Ddunda abatuweere bye musinga okubanga mwagala abeerekereza kaddata ne mutulaba. Olunaku olwaleero enzingu ziri 31 zeeganye ezooba eryakasambula eddaaza 225. Ndowooza bwe butyo bwe bwali ku kasozi Naggalabye e Buddo nga eyali Ssaabataka by then afuulibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ndowooza okwolwo yali omumujja era kati atutembeese paka ne kaakano nga yalamula Obuganda. So Ssaabasajja Kabaka nga tutandika tugenda kwagaliza amatikkira ago ng'otudde ku ntebe y'abajjajjaabo ng'olamula Obuganda. Inga sinaakubuuza tolinaako obubaka bw'osobola kutikkira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okutuukiriza ekitiibwa ky'omukolo guno ogw'olwaleero? Tenyinza okusaba Ssaabasajja ng'omuntu omulya mmere. Awo busaba Mutebi. Mutebi Ronald sooka ofeeyo nnyo ng'omuntu okumanya omuntu akulimu kiki kyayagala okolere abantu b'olamula. Ekyo agamagezo gamuwera mu capacity ki? Ng'omuntu nga nze nga ssa nga naye ntya ssa ng'ate tussa omukka gwe gumu gwa oxygen ne tufulumya carbon dioxide. Anti otuba kyekimu kati gwe okugenda extra mile okumanya nti ayina omuntu amuli munda gwatafaako gwe kiba okimanya oti? Nkirabira ku bikolwa ebimulabika. Bikola ki ebimulabika? Nti naye akubwa nga abalala. Kikyo yita okubwa? Ate mulimu abatakubwa. Kikyo yita okubwa? Temwandirabye ku mpologoma ya Buganda ng'eddugadde nga tekyasobola kuvaamu ddoboozi? Temwandiwulidde ku mawulire ti Kabaka addusiddwa mu ddwaliro egindi? Yali addugadde ate mwali mwagala afe. Ani alwaza era ani awonya? Yasooka n'alwala ekimuli ala ekyago ebimuli by'emmengo byamulaza. Nnyini nsi, nnyini byonna, nnyini bingi, oyo mpewo, oyo gwe baakuyita nti gwe Ssaabalongo gw'otomanyi yakuluma, yakulwaza, yalina okukuwonya. Mu kisenge kyo nga Ssaabataka by then yogera n'ali munda mu ggwe w'ogenda okusobolera okuzza ensi yo engulu. Waliwo amanya g'okulukuse emabega ga Katonda ono gwe tumanya ali waggulu ennyo muyinza. Kakati ebyo bintu byawuka ne bibiri. There is a lot of confusion. Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ebitiibwa ebimuweebwa waliwo ebimuweebwa mu nsobi. For example, Nnyini Nsi, Ssaabalongo yakulira bago abalongo bonna ne bagabimuwakanya kati kati ogenda omubuuza abalongo kyeki? togabe ne tamanyi balongo. Genda omubuuze lwaki bakuyita Ssaabalongo. Siku nafuyo bakulaba mu beene mukamu ayasamye n'entunulamu. No, ekigambo tukikozesa tekitegeeza nti oba ababikudde akamwa. Nedda kino sikyogera kuvoola oŋŋambye bugambo ki bw'osobola okumuwa nga tovodde wabula kyekyo byebyo bye biyamba okutuukira ddala, kubanga Ssaabasajja agenda kusobola okufuna obusobozi obwawula obuwangwa ku nnono.
era ye ebigambo ebyanjawulo era mu majja okufunira okumanya nti ennono bwe yeebaka ku buwangwa binyuma era bitambula bulungi naye wabaawo oluwonko wakati w'ennono n'obuwangwa kino ekimu kitagala osobola tutangalizaamu kati ennono n'obuwangwa kyeki ennono n'obuwangwa obuwangwa kyeki mbuuza gwe obuwangwa mpewo obuwangwa nsi ebirabika n'ebitalabika bwe buwangwa kwekweraguzalaguza kusamira kiddamu obuwangwa is the study of living things and non-living things gundi totabula ate mpa olukusankubuuza obuwangwa byebirabika n'ebitalabika ye muntu ali munda muggwe gw'otasobola kulaba okusinziira ku baateekateeka betwasangawo ku nsi abateekateeka baani bajjajjaffe jjajjawo yateekateeka ki bw'owogera ekigambo obuwangwa jjajjawo yateekateeka ki kusamira sitaani kweraguza ati jjajjawo naye yali talina kyamanyi kale jjajjanga kubanga jjajjawo talina busobozi ku kuteekateeka kuba naye bateekateeka muteeketeeke bamuteekera buteekezi naye teyamanya yamulimu jjajjanga bateyamanyi gwe ate omuvubuka juyo ejja obugigo botya ng'omanyi anti okumanya si myaka era si bukadde nyini kumanya yennyini byonna so obuwangwa ffe tumanyi byebintu ebyokweraguza fuwa mindi mwe bye mumanyi gulwe naffe lwogere bunyi ti mmwe bye mumanyi nze si bye mmanyi gw'omanyi obuwangwa bye mmanyi bye bino byembawa nga n'eddoboozi eribyogera lyeryo de simanyi gye limu tomanyi eddoboozi gye simanyi baali bakusazeko n'otugamba twamusaze eddoboozi twalisanze mu katanga tikwano twasanze mu mpataanya zino mwe twasanze bwe buwangwa amaanyi ga katonda ali waggulu ennyo tosobola mu ttaka ennyo mwatudde nga ne kuno waali nga tewaliwa omutonzi nnyini nsi mpewo ye saabalongo si ye kabakono gwe tulaba atudde mu ki anti bagamba kabaka abakisiikirize kya katonda ffenna tubakisiikirize kya katonda enkizo gye yandibadde nayo n'okumuwa amannya nga nnyini nsi lukoma nantawetwa tosobola kubanga weeyita nga mu bitiibwa bye bakuwa mulimu lukoma nantawetwa ne bujja ku makyanga bakuwese nga bakututte genda kukujjanjaba kabonero akeekukunala it's an indicator mulimu ebintu omutonzi atudde mu bantu indicator zagaba omanyi indicator omanyi kyetegeeza gwava emabega oba gwava mu maaso ono akulagirawo nti nkukubyemu amataala kati kikola bwoti nsalamu buki oba nzira eno kati gwe sigala ng'okwataliriwa ng'olega kakati okulwala kabonero kakulimu tiwaliwo ekitateredde bene talina kulwala netumanya mu public nti Ssaabasajja yalwadde balina okukisa ebintu byensi byonna kyama bw'ofunanga ekizibu togambanga muntu n'ogu nti nakifunye kuba yennyini bizibu ebizibu byonna nnyini nsi yennyini byo ebirungi byofunye togamba muntu bakolabe bulabi ng'olina emmotoka naye togamba nti nakuŋŋaanyizayo obukadde ana kati nonsonda za mmotoka bakulabe bulabi tudde emabega weewo tudde emabega ebyo badde ogezaako tukusiigira kifaananyi kya buwangwa ennono kyeki obuwangwa no tebunaggwayo obuwangwa butudde ku ttaka bwonna obuwangwa butudde ku ki ku ttaka teri kintu ttaka fe buwangwa mwe muli buwangwa bajjewo ettaka mubeewo twafuuka kitonde kijja twafuuka baana banvuma kati olwo ne mutandika okuba nga muli waggulu mutambulira ku bire nga mutunudde wansi nga bwe kyali mu lubereberye bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina bwe mwafuuka ekitonde ekijja kaakati mulya mpapula bwe mwafuuka ekitonde ekijja ne mulya bire obeera muli ebyo nnyini nsi bye yateekawo okuva mu lubereberye njagala tuwuliziganye ompe information nange nkuwe bayibuli egamba nti Yesu we yatufiira ku musalaba n'atugula n'atufuula abaana banvuma bino byonna byonna ebyedda nga biweddewo kale kalaliaganga amato gabisenze oba oyogera kasasiro mbika amato omaliza kasasiro tuli banvuma tetukyali babyadde ennono n'obuwangwa obuwangwa buviira ddala mu ttaka oyo nnyini nsi nga ali mu ttaka eyo gye yateeka paalamenti ye
ekuŋŋaanira buli mwoyo ogukoze ebirungi mu nsi n'ogwo ogukoze ebikyamu byataagutuma n'aguzzaayo kuba yennyini byonna yabivunaanyizibwako. Ani gweyita nnyini nsi gwe? Yennyini nsi ye Mutonzi. Y'omu ne Katonda gwe tumanyi. Katonda mulimu sirinnya. God. Katonda mulimu sirinnya. Era erinnya lye si ye Katonda. Yani. Yennyini nsi, ye kitakanna wansi, ye bulamu, ye kaliisa mawanga, ye kibuuka, ye kiwanuka. Ye bamweyunira. Wulira. Erulira mu ssanja. Ebintu byonna by'osoma biriko amayinja. Ye kitambo atambirirwa obutambirirwa. Era abatamutambirira ebizibu bye babeeramu byebyo kubanga tebamumanyi. Ye buli kibi ky'omanyi ye bbi. Yawunya. Katonda oyo yennyini. Awunya akawoowa awunya n'ekivundu. Yensonga lwaki akuwa omuyembe n'ogula nga guwunya bulungi enkeera n'ogenda emmanju ng'ate guwunya bubi. Yakuwadde nga guwunya bulungi. Yabaloosanga mugontooli. Byonna yabiri. Yoyo nnyini nsi mwenna topama. Kyogamba gwe bw'oli omuyembe nga guwunya bulungi bw'ompama oguteeka ku sowaani n'oddamu n'ogulya nti gwawunya akawoowo nga bwe nagulidde. Yoyo nnyini nsi nnyini bibamba. Nyini mataba ye musana yayokya ate yanyogoza era yenjuba era gwe mwezi. Tugende mpola. Waliwo amannya g'osomye emabega awo gonna. Bw'oba ogamba nti gonna ga Katonda, lwaki mutugamba nti buli osimanyi ogwo omusambu osimanyi ogwo ejjembe kiwanuka? Ebyo byabasamize bammwe abaasami. Ebyo byabasami. Ekigambo kusamira kitegeeza okwasaamirira. Abo baasamira bw'oba wali olisamiddeko oli mwasaamirivu. Omutonzi mugamba mukologo mukolo kunoonya bwa Katonda mu mmwe. Kye munoonya kiri mu mmwe era muli mu kussa. Owulira bye nkugamba. Mbiwulira nayo ntabo. Ogenda kunoonya Katonda ate ogenda omwasamira mukuba eŋŋoma dadde lubaale w'abaana gogogo nkwate wankwatani. Ekitonga kijja nga kikuba omuntu nga babuuza kintu kyekyo nti jjajjaawe nti yaliwa tewali amulaba. Ye kintu ekyo ekibi ekizze kyotategeera tekyogera. Ate kyogera muki nabagamba mudde ku lubereberye ensi wegenda okutereera. Otherwise ensi agenda kubatta mu birindi ne mu kinoomu agenda kusanyawo empya ng'olujja lwonna lwabalema yalemazza yagolola. Nnyini nsi ntunudde mu kamera yalwaza buli ndwadde gy'olaba. Ne sirimu gwe nabagamba yennyini nti awona yennyini kumulwaza era yamuwonya. Katonda awonya sirimu kubanga ye yamuteekawo. Siba na science. Anti yabatuma. Sibe betuma olwa evil agenda. Tebetuma ate bo bamanyi ki. Balina evil agenda yensi okusanya yensi. Yennyini nsi yakibatuma. Anti mwagaana okutegeera ye. Talina tuttabusi ogwaze ngutamutte. Butereevu. Gwaba we basobya ottabatte. Abaki abaana bo. Ate abawe ebyokulabirako n'akubulira n'ogaana ekivaamu n'akuleka ogende mu kateebo ogwe. Nkubuuliridde ogaana. Bano bana science abakola endwadde. Nnyini nsi yabatuma yabatuma yennyini. Teri nti sitaani kati simanya nga bw'olaba bano n'abasumba muli baasamye. Bonna baasama gwe Katonda bw'oba ogenda ewa Katonda ogenda nannanga kumwasamira ku munoonya ng'oleekaana. Wuliriza gwe bw'oba ogenda ewa Katonda bw'oba ogenda kuyigga Katonda kati kiteeke mu bulamu bwa bulijjo ogenda kuyigga nsolo. Togenda ng'osooba olaba oba ogigwikiriza ogikuba effumu effu omulundi gumu ogenda okwasama ng'omaze ogifuna kakati gw'atannagifuna. Ekikwasamya kiki? Katonda omukakkanyiza paka ku nsolo. Kati mu nsolo naye mu nsolo mwali. Ffe tusoma Bayibuli ne tugamba mu ntende mu nsinze n'ebitaasa. Kati Bayibuli ye bagamba ate lwaki temugisinza? Musinze ye bagamba. Eno nnambiko. Ennambiko yani. Ennambiko tekuweebwa mu Bayibuli ekuweebwa mu mutwe gwo. Ngabula constitution ya Uganda nti mulimu constitution bakanyehamba abagikoze bafudde n'abaana baabwe bali kunyigirizibwa. Kitabo omuntu kyakola nga alina ebigendererwa bye full stop. Tewali njawulo wakati amateeka agafuga ensi n'amateeka agafuga obwa Katonda biri bya njawulo. Kati Bayibuli yaefugaje? Amateeka gansi mulimu amateeka 10 toyendanga bw'ogenda okwenda ku mukaamulirwanaawo akasolo kagaana okuyima
singa etteeka lyali lya Katonda nga yaliteekawo kandiganya tekwandiyimye naye ogenda n'omulya bulungi n'enkya n'omuddira niwayitawo nonnaku kati n'afuuka n'omuzaalamu n'abaana ebyo byonna Nnyini Nsi abitaddewo kubatabula muwoza amalogo instead ddogo neiba yandoze ani atuma neiba okuloga sitaani abo nyini abantu abakuliraanya abo Nnyini Nsi bakolera bwe wazimba ekikomero okuliraana muliraano awo mbu muyina obutakkaanya buba Katonda bivyeko sitaani abakozesa abo abaloga sitaani n'akwambala n'akusikiriza n'ologa n'akuwa omutima omubi mu ggwe n'ogera n'ologa munno Katonda ye bitabyagala lwakuba Katonda tuwedde lwaki abireka ne bibaawo ati yatuwedde mbe twesalirewo okola kati nawe ebyo byogera Katonda akuleka kuwedde mbe obyogere naye ekisayo kinaatuuka n'akutta era olina okugenda mugeye n'emboko zikkubwe kuba kati okyamiza bangi Bayibuli gazibasanze yeesittaza abangi gw'olisibwako n'olubengo n'osuula mu nnyanja byogaba njagala obiwulire ggwe ogambye mbuno Bayibuli egambye zibasanze enki zibasanze ennaku zikusanze ennaku kyeki embeera embi ennaku ye Nnyini Nsi yesewa nnaku kati yo sina nnaku bunaku ye sewa nnaku gy'owulira esinga okunyigiriza omuntu ye nnyini yoyo nnyini so ekirungi n'ekibi ye Katonda ye muddugavu ye mweru ye wa kiragala ye wa kyenvu ye wa kakobe ye Nnyini kkala buli kimu ye sitaani ye Katonda ye sitaani mwega yomuyita ye sitaani oyo omubi kale ogenda kufa ofiire obulamu bw'engeseera tuli sisinkana ozaddeko nzaalire ki wena fatozi n'omukazi gwe nina okuwasa alina okuba nga yategeera bulamu nga yabikka ne bulamu Katonda yeebikka tebamubikka bubisi talinga ago mayembe gamu ago musimaire lwayita tereera kimu ekyokubiri omukazi alina okuba nga yafuna kumanya nga yafuna kutegeera nga magezi yadda nga yeezuula ng'asobola okuzuulira ne bazadde naye olwaleero omuzadde azaala abaana bonna nga tekuli akwatagana na mulala bonna kubanga yalemu okutegeera kikyalina okukolera abaana bano kubanga naye talina kumanya nakutegeera gwe omuzadde agamba nti abaana bano tebakwatagana era bayombagana muto wa gundi ne gundi abaana abo waliokedde ku makya n'obafumbirako ku kijjulo ne baliirako wamu ng'abaana b'ozadde okwawukana kyabuntu teri obuntu bwe buki obuntu bwe buki kyekisunguwaza omwana okutema nnyina Nnyini Nsi abategeera ne bafuna kumanya tebiriiyo ewaabwe ekiteeza gwe omuggo oyinza okwatukkiriza nti ne sitaani gyali taliiyo nga ku mizigo gyani kwali tugendewo ali mu nsi muno nti ku bbanga lye tumaze bannasayansi ati munoonyereza ebyo byotayawula waliwo spiritual world ne physical world ati spiritual world yonna yeye sitaani akolera mu spiritual world yonna ye Nnyini Nsi yeye nkugambye yekibi yekirungi lyekkubo erigenda mu ttooyi ate ye nnyini kkubo erigenda mu ffumbiro lyekkubo ge mazima era bwe bulamu ye bulamu kitegeeza obulamu lyekkubo ekkubo kyekituufu Katonda ye si mazima Katonda kituufu biri eriwo mu mugundi mu byammwe ebyesimanye byaki ye lyekkubo yeye seggulu ligamba niyo faayo ku bulamu yeye musana faayo ku after your life after death buteeketeeke bulungi ogenda wa era bwe nva wano nkomawo wano bagenda kukwata kinyama bakizeeyo mu ttaka nkomewo wano bwe nti mugenda kuba mukaaba nga nze ndi awo olina kweyagala ogenda mugeyeeno teri geyeeno ewwa teri tuve mu kugereesa n'okukola ki ati nabyo tugambye mutebira wako physical kitegeeza naawe ogereesa kali kakuba okugereesa naye abamanyi nga kumanya yajja mu bbo bino bajja kubitegeera babigamba abaana omwana ave buto nga tasamira kwasama ng'omwana ava buto nga amanyi nti munze omutonzi mwali nkole biki ye aneeyoleke amanyise kubanga yennyini kumanya Katonda nno ng'abonereza bwe yali akuteekateeka yakuteekamu obwongo n'akugamba nti nkutaddemu bwongobereranga nze nja kukuwanga buli kyonna tonaabanga onsabye musooke mukubira abasiraamu obugalo abasiraamu
bategeera omulongo yaki. Abasiraamu bategeera omulongo kyeki. Bwe nkugamba nti Allah akbar nti omulongo munene, omulongo munene byebitegeeza kubanga Allah kitegeeza omulongo. Omulongo yaani? kigambo Allah Omulongo yempewo esiba ate ye mulongo empewo esumulula ye mulogo ye musezi. tontwala speed. Ekigambo Allah kitegeeza bulogo, kitegeeza omulongo. Omulongo kyoyo nti yenjuba ate ye mwezi ye mulongo atudde mu bubiri ye waswa ye babiri ye maama ye taata ye kyefuula. naye wali ofuddeyo ko noonyereza n'omanya ekituuka ku bantu abavoola Katonda. Example mpitirivu n'obubonero bwe buyitirivu. Walaba ekyatuuka ku kyaliwa mwoyo Matayo. Matayo kati Matayo tolese Matayo kankwe kyakulabirako olese kyakulabirako kirungi. Matayo ani yamusiba? Katonda yamuwaayo ewa eri amateeka agawa ga Uganda. Nnyini nsi ye yamukwata anti Katonda gwe gambye era yennyini yalina okumusumulula ng'alokose. Teri balokole bali mu kkomera. abo batebamanyi baliko. Nnyini nsi akunamya naawe ajja kukunamya. Nnyini nsi alina ebintu byakola kasoba nga omuvoola nga weefuula nti omumanyi nga ggwe naye nga tomumanyi. omumanyi Igwe kasa weefuula nti gwoyogera bibye nga sisi abikugambye. Katonda yaŋŋambye ng'agenda akwata bamweyunira ng'amukusuulira. Ne bw'oba oli musawo ng'akutandika okwebasa ku balwadde bw'okozesa. Janjaba. Katonda tatuma bantu. Nnyini nsi bwato bwakola. Tatuma bantu leko gambe mu Katonda yaŋŋambye. Gwe tobalaba ku mukutu guno nga bajja baga Katonda naloose nalabye nagenze. Nedda abantu aboogera ebyo abamu si bonna nti baba bagwagwa. Abantu abamu bambi lwako mbate musobola bategeera. Naye mubawe obudde. Tuba wadde boogera by'amazima. Time ejja tuuka eyoleke. Nti oyo yali nabbi wa bulimba oba yali nabbi obwa Katonda omutufu. Just matter of time. Era neggulu gyeriri abaligendamu kati baweera enkya neggulu balirambodde erinwulire. Ero ddo siryegomba digendamu eryawo eggulu eryammwe. Naye mbadde neebaza abasiraamu mubakoppeko ekintu kimu ekikulu ekyo engeri gye basinzaamu omulongo waabwe, engeri gye basinzaamu nnyini nsi Allah gwe bakkiriza nti ye yabateekawo. Nti bateeka emikono gyabwe ku ttaka ne bateeka amaviivi ku ttaka ne bateekawo ebyenyi ekibakola obubi nti kati babiteeka ku misaalo. Yeddiini Busiraamu gyeva bo balina n'ennaku ze bagamba nti zino tugenda kuddiza nnyini nsi, tugenda kuddiza mulongo oyo. nga muddizaaki Ne bakwata ebintu ebikalu ne babimuddiza. naffe tuwaayo ebibereberye ekimu eky'ekkumi Ati ebyammwe ate mubitwalira abantu kubirya. kati bo babiwaane Babitwala ne babiteeka mu ttale mutale nebikolayo ekyo ne babiwa nnyini nsi ajja n'abirya ne bamugamba era yennyini abirya. nnyini nsi alya Mwe mugamba nti Katonda talya. wamayimbe So kiri nnyini nsi alya. Bw'okwata njagala okwata ennyama ogitwale mu ttale wali olaba oba enkyo onaagisangawo. ebisolo bigirya si Katonda. Kyolina okutegeerako bwongo bw'aba tannajja si kyangu kyakutegeera kino. Naye obwongo bw'agenda ajja era n'alaba vidiyo era alina okugiraba nga kutegeera amulina era bw'aba talina kutegeera kulyawo oyogera kulaba bambi nga kireebereebe era akomentinga okusinziira nga mwoyo amutuddemu bwakola ki bwamugamba. Kyova olaba mbagamba bw'oyogera omuntu n'akuwaana tekitegeeza nti nno, ate bw'oyogera n'akuvuma tekitegeeza nti nno. waliwo statement wakoze n'ogamba nti Katonda yalwaza era yavumula era yawonya.
ye mulongo ye sewaswa ye saabalogo ye musezi gattako bintu byebyo togattako bintu ekigambo kyonoonye omusezi muntu mubi nawe kimanyi omusezi ye mutonzi katonda adduka ye nyini adduka emisana n'ekiro katonda musezi ye nyini obwo buvoze obutuuka kwelebwa muli weita ye kitambo atambirirwa obutambirirwa ekitambo kimanyi era mu nsi ez'edda n'ezimumanyi balina ebifo bye bagamba tino ly'ettambiro ly'omutonzi we tugenda ne tutambirira nga tutwalayo ebyo ebyakunguddwa ebisoose n'akwata ente esoose mu faamu n'agitwalayo n'agitambira n'afukamira n'amugamba yeggwe omutonzi eyantonda bino mbireese gy'oli ssebo taata lino ly'ettooke erisoose mu lusuku lwange lirino ndireese gy'oli siima gunsingidde ddala nsaba onsonyiwe ensobi zenkola nsaba onsonyiwe ebibi byenkola mu ttale ng'otadde omutwe wansi bwoti ekyenyi kiri ku ttaka mwasaamirira mu bbanga mukuba ennanga mbu muli mu kkanisa ebiweebwayo musumba kwaweerera abaana be ne bagenda mu masomero ag'ebbeeyi omusamize ku nkoko zammwe kwakwata n'alya n'aliisa famire ziri awo teziggwa waka onajja ekintu kimukubye Mubyo mugamba kintu ekikukubye kiri munda muggwe munnange genda teeka abavi ku ttaka omugambe nti nyini nsinzikiriza obonereza abatakumanyi n'abatakutegeera naye mbadde nkusaba onsonyiwe onsaasire gunsingidde ddala weekube mu kifuba togenda tuula mpulira ennaku ng'abantu bafa obusiru bafa obwasamu bafa okwasaamirira era ennaku egy'owulira naffe tukuwulirako ennaku ogenda kukola ng'enkumu mugenda kudda dde amagezi mugenda kudda dde okumanya ye mugenda kudda dde okutegeera baana ba situka bw'oba nga wazaala ku balongo kamera tekulaba bw'oba wazaala ku balongo nkiddamu kino kantunde ne mu kamera bw'oba wazaala ku balongo ng'oli saalongo oli bubi nnyo olwaki anadaba babakuliza bw'oba nga wazaala ku balongo gw'omutonzi yakuwa kaadi eya yero olwaki ekuwuninga abalongo kibonerezo in actual sense okuzaala abalongo igwe ng'obazadde omukazi omanya agenda zaala omwana omu n'aleeta babiri kyekisooka okugira mu bwongo ngenda kumuliisa ki ye ngenda kukola ntya oba okyali awo nti yazadde abaana bana kibonereza ate ekibonerezo squared oba oli awo ate n'ozaalwanga omu mwana omu nga musota byaddala ebintu ebyo iye ng'omu mwana oli mwana muto n'ozaala omwana nga muntu omulala nga musota kati nno bambi gwe nookera ku makya n'oyasaamirira mbu baleete eŋŋoma basibe empewo bagisiba basiba okusijeni ne kabondayo kusaidi kuba omulongo yaani yempewo yesiba yesumulula yeroga empewo neyo mu bbanga eyo yennyini eyo ey'omu bbanga kati bw'ozaala abalongo kabonero akakulaga nti mukulu tereera bw'ozaala omwana n'asoosa ebigere mu kifo ky'omutwe nnyinisa akugamba tereera ekikusobozaamu omwana n'asoosa ebigere nga yennyini asamba busambi tereera mu kkubo ly'obwa Katonda ddayo ku lubereberye kuba amavi ku ttaka gwe bayita kasoole so byonna temusagambiza kyova olaba mu bazadde ennaku eruma basaalongo etalabwangako abalongo abo munaye babogerako ebintu musimanyi olina okola omukolo gw'abalongo bamale nife mu kanisa tusabira tebabamala obamala ddi n'okwokya tebookya abavunaanyizibwa ku bulamu bwo bano abalongo tebalina kye bali abaana just kabonero kakulaga tejjukira nnyini nsi akuwadde bino bano ng'aba abaana tebalina kye bali tebasobola nakwokya nga bookyani kati kyekyokya nnyini nsi ye muliro yekiwanuka magezi azze magezi akomewo ye ye muliro bo bano abaana baba empute ng'owa bulijjo kati ekibabe emabega kikikyo ekiba emabega mu bo ye kukujjukiza nti nnyini nsi akugamba kifaanana nga bw'oloota ng'oli mu ttooyi olaba opama oba ate kati okupama nkugambe nti kulya ng'okuba bbu at least osala ebyayi bw'oloota ng'oli kupama
obanga olinnya mu ntalondwa B wamfuna bulungi nnyini nsi aba akugamba nti owaayo amagombe gasamye gabikkeko amagombe ge gaki gosobika amagombe gegachi amagombe kati kitwale nti kinya kya to tosobola gena n'okibikkako yaba akugamba mbikka weebuuze Gwanda bw'oba oli musumba oba oli musawo nga we mweyita ow'ekinnansi bulamu wamubikka wamusuulako olugoye sagala mpaaze mu byabulamu byo simanyi byo bingoyi abalongo bano kino kiri emabega bano baganda bafa abagamba mbu omukolo gy'okumala abalongo kye bamala byonna bifu era bw'obanga gwe wasiba abalongo nga bemubisiba bayina embugo ze bagira biki ebibasiba omukolo babisiba gasiya kasasiro yenna bakwata ne basibe ebibugobugo biki bayina n'omuze gwe bakola se sibibeera mwanti naye bw'embeera ku internet okugenda olaba bakwata akatooki kiro ne bakwata oba akagoye ne bagenda mu ttale mbamulisa mbwe ekigwako kyonna ye mulongo gwe bagenda okukola ki ebiwuka mutta bya bwereere ekikolimo mukifunira ate osibidde ekikolimo mu dujjalwo mu buliri bwo wansi w'ekitanda kyo osibiddeyo ekikolimo kyennyini nnyini ekyo kyogamba mbu bakola mu bukyamu kankwe scenario bbiri olabe bwe basiba ekiwuka ekyo bakifisiba mu lubugo kyonna kye bakisibyemu abakkiririza mu mikolo egyo bwe basiba ekiwuka ne babako bakiteeka abalongo tebabookya abatasiba ekiwuka ekyo naye nga bakkiririzamu eyo layini osanga babokyeza Ssaalongo ne Nnaalongo kati gugamba nti guno omukolo gwe basibemu ekiwuka abalongo ne batookya ate mufu kakati osobola okulowooza byogedde nawe ngolabira ddala nti byakisiru kiddemu naye era tekikola sensi mpozi nga tokitegedde bulungi buuza oli awuliriza akulaba akutenda obutalowooza mbuuza gwe kuba gwagambye nti bana basiba ebiwuka mu mbugo bifu naye ebifu babikola bitangira akabi akava mwakkiririza mu mukolo ani kabi akabi akava akagendo anti ani kabi ani aleeta akabi yennyini nsi yaleeta akabi anti yennyini nsi yempewo kati bo bwe babasiba okusijeni ne bamukwatirawo tebadda mu kussa anti lw'omusibe lw'ofa kitegeeza kabona akakolaga nti bulimba tomusibye kuba tasibwa akujjukiza oteeketeeke gwe weeteeketeeke munda mu ggwe kati fa gwe bw'ozaala abaana abalungu gwe abazadde maama ne taata mwetereze nti mwe mu bwakabaka bwammwe obwo obwa Katonda waliwo ebirumira ate ebirumira tebiva mu kika tozaalanga abalongo n'otawaanya baganda bo musimanya Nnaalongo omukulu yaba muganda wa muganda wange kati Ssaalongo omukulu nedda abalongo gwe kabazaala gwe wabazaalidde kika bwe baba kikono yandibaddeko olubuto lw'ekitundu oli n'azaala omukono oli n'azaala omutwe ne tubayunga wamu bw'ozaala abalongo gwe ne mukazi wo mutuule mu kisenge wammwe mwesootinge otherwise mugenda kutabuka abalongo mubeeraawo bwe muzaala abalongo ne mutategeera kinnyini si kyabagamba Nnaalongo ne Ssaalongo baawukana n'okwawuka oli n'ayambuka oli n'akkirira bwe kyogamba abaali bakoze ebyo simanya ntujjo zaabwe tebaawukana kankubuuze mpulirizaako abakkiririza mu kintu kyonna kyonna ekyekwesa emabega w'abalongo balina kukola ki obutafeesinga kabi nga babikkirizamu ku buzeene waffe kasoozaala abaana ba bulijjo basabira nobateeka mukasa ne babirawo naye kati bana babakkiririzaamu alina kukola ki immediately nga tasibye bino biwuka bibasiba ku ttale naye abaana bano ne batamukolako kabi immediately okati no magezi azize obuuziza ekibuuzo mwali nga magezi abenjogedde tobyagala azize maba nagala mwina challenge oli nagala mpaka tika nze siri munna Uganda oli munaki nze ndi munnansi kale munnansi immediately nga abalongo bazadde be soko wanike n'omukono ku mutwe ogambe enfudde ogambe taata Nnyini Nsi onkoze eki kino inga okubya omuggo munene kwana ekiwoobe babira biwoobe bwekuba kukaaba kaaba bagamba akaaba omugamba onzise kitange onzise kino mbadde sikisuubira naye bw'oba bwotyo bw'okoze gunsinze kakuttaka gwe tokola kirala kyonna genda mu ttale wonna gende wamwe oba wansi wa muti oba wansi wa kitooke oba wonna nga si kanisa si muzikiti si ssabo nkiddamu togenda mu ssabo togenda mu muzikiti togenda
kanisa togenda mu eklezia katolika togenda mu yabakristaayo yonna togenda kuba kanisa si yebakuwadde sessabo lyeri bakuwadde nyini si yabakuwadde ng'akuwadde akabonero ka indicator eragira ddala nti gwe eyo ye yellow card kyovula bano mu Buganda omusajja bw'azaala abalongo mulundi ogusooka bamuyita Ssaalongo bwaddamu okumuzaala ogwokubiri tebamuyita Ssaabalongo bamuyita ekigwagwa ekitaategeera ddala nti we wazaala abaasooka waliwo olina okwerwanako obutaddamu kubazaala mirundi emeka kisoboka okutabaddamu ogambye eki kisoboka okuzaala omwana n'otangira abalongo n'otangira ate okitangira ota kino nina mukyala gwe manya alina abalongo bapeyanga sa nennya baba nazo abamu gwagwa oyo abaganda kyebayita ekigwagwa ekyasirwalira ddala ekitasobola kutuula nga kizadde abasooka nti omutonzi atugambye owange abalongo sobola obalemesa abaana ani abakuwadde nyini nsi ng'akabonero banyini nsi akujjukiza nti ye nyini ye Ssaabalongo ye nyini bano nga sinagenda eri gy'oŋŋambye nsobola obbatangira okwetangira obbafuna iye notabazaala era mputira obeereyo nga mpulira oli ng'agamba oyo omusajja ngenda kumuzaalira abalongo kisiraani otwala bisiraani ngenda kukuzaalira abalongo era biki ng'akasiimo era ogamba maama wulira bannaye kumanya alijjadde mu bantu bwe bakuyita Ssaalongo naawe novaayo ng'ozimbe mu bukooti ze Ssaalongo Samona nojja ng'okola ki ng'okalula anti si Ssaalongo kyakulabirako kirungi gezesa abalala anti gwe mmanyiye mumanyifu Ssaalongo Siraaji tolinayo kukyalewamu abatamiivu abanga Ssaalongo era Bassaalongo abategeera nti omulongo ye Ssaabalongo gwe balina obunnamira balitiikinga nkwa kati biri byobadde otugamba genda mu ttale mwawule Bassaalongo boolaba nti Ssaalongo mugagga embeera nnungi ogendanga n'omubuuza wakikola otya tebajja kubagamba tebabisiba bo kye baakola nti wabadde ombuuza immediately ng'ozadde sooka okwate ku mutwe okuba ekiwoobe oddeyo mu ttale omugambe wankubye omuggo ogutabangawo naye kunsinze onsingidde ddala neekubye mu kifuba bw'omala ekyo mu bwangu obw'ekitalo bw'oba olinawo banywanyi bo mu bulya mmere genda ewuwo ofuneyo ettooka erya Nakitembe kyotandisa obulombolombo tuli mu buwangwa wano si bulombolombo obulombolombo nja bikuleetera kuba wambuziza enjawulo wakati w'obuwangwa n'ennono n'obulombolombo ennono yeetambulira n'obulombolombo obuwangwa butambula bwetengeredde kyo kiyimirirawo ku lwakyo nga bw'olaba nti ettooka erya Nakitembe liba lya Nakitembe Nakitembe tagenda kufuuka. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Nyamwezi tagenda kufuuka ndiibwa balangira tagenda kufuuka gwabimanye bikazi byo talwaki tebagamba lya ttooke lyonna ne bagamba era lya Nakitembe kati golowooza ye nyini nsi yali musiru obutateekawo kika kya ttooke limu n'amanya nti ndiizi bamuli amenvu era liwooma erya ndiizi naye ate n'ebbogo yawooma eryenvu n'akugamba yali asobola otekawo ekika ky'ekitooke kitya kale ddayo eri ku kakati obuwangwa byebyo byonna by'obuuza kabonero ka butamanya ddayo eri bulamu kyeki kumanya na kutegeera kuzuula na kwezuula then ozuuza abalala n'ebirala bijja ddayo eri ofunye ettooke lya Nakitembe ettooke lino tulyagala nga lyonna tolisalako tino ku mutwe oba eno ku kabina oba ntegereka nga bw'oli wagula bw'ogenda okulifumba oliteeke mu ntamu naye gwe oyina okuba nga osoose kuvunnama wansi n'omugamba nkati ntegedde nti gwompadde abaana bano oyagala nkole ki kubanga ye yennyini ajja kujja kuwa obubaka
kati kino kyenkola kino okugamba nyinza n'okukuwabya kubanga nnyini nsi asobola okuwa obubaka obwenjawulo n'akugamba nti genda kino omukolo gukolere ku kiswa nti emmere eyo gy'ogenda okugabula amatooke ago genda onfunira akaggula ku nnyama y'ente salakoko akaggula konna bakakuwa abamanyi akaggula bakamanyi nawe bwokera ku makya n'obuuza akaggula bakakubuulira nti ogende ofuneyooko ku nnyama ey'ente funa omutwe funa ebigere eyo y'ente namba ompuliriza ofune embidde eyengeredde ku mugogo eyo tugenda gisogolamu mubisi bino obikola omutonzi yakulambise kuba gwasobola okukuwa ekitali kino kyempa leero kubanga nakugambye yekyefuula leero akusobola okuwa obubaka buno ate nkya nakuwa obubaka obuki nsobola okugamba nakitemba ate gwe nakugamba kozesa ndiibwa balangira naye waliwo kyasinze okuwa abasinga abatambuza ensonga eyo nga kifaanaganyeko kyekino kyengabana naawe funa akatunda akaganda ogenda kufuna emmwanyi amatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ndibabuulira omwenda gulimu ki tagattwako tukoma ku mwenda kuba gwe muwendo omungi muyo ogusinga tagattwako nti yongerako 0 nti kube 10 ati bwona agenda ku 10 era ojja kulaba nga atobozeeyo ogenda oyongera ogenda laba nga atozze mabega okategedde ako lwaki akoma ku mwenda lwaki twebaka ennaku mwenda okuzuula kyanaatuwa era Salongo wandibadde mugezi ng'omaze okubaawo ekyo n'osooka ogwako wansi ennaku mwenda nga bw'ovunnamaawo nga bw'omugamba nkoze ntya nkole ntya kati nkutegedde nti gwompadde ekibonerezo kino ojja kulaba ng'ofuna obubaka ne bwona bato obutegeera bulungi ojja kufuna omuntu yennyini nsi asobola okuwa omuntu gwosobola okwebuuzaako n'akulambika nga muntu wano nga yabikka bulamu nga yategeera nga yamanya nga yeezuula ng'asobola okukuzuulira ntegerekeka yajja kugamba nti ku nnyumba yennyini eyo nzimbira ennyumba bweti ennyumba eyo gyogenda ennyumba nga zino eza bulijjo kubanga yennyini mulembe amasabu muzimba gayi for what purpose ogera n'abasamize bakulu for what purpose amasabu muzimba gaki mbabuuza okwebaka obwebase ku balwadde amakanisa muzimba gaki bapasita okuleka okwebaka ku bawala kanisa jiveeka musumba omunga yafunyisiza embuto 2 ebe kanisa tobi omusowe kinasa oyina obukazi ofunyisiza embuto toyina na plan toyina kiddako nyini nsa kubonereza kuba mbadde nsabya otamanyi yotalinako obwino bireke teri kyesiinaako obwino ngaki kireke ekkanisa gerera ku masabo essabo omuzikiti genda otya nosaalawo emyaka 3 5 nofuuka muwalimu nobeera muwalimu w'omuzikiti okumala emyaka 3 ng'oli ku kagaali ovuga bekavaako eggaba olujegere bwe luvaako bwe biki bakusondera kagaali nobeeraawo mbu musomesa n'asamba akagaali mutonzi kyoyo wamukola ki ali kugwe kennyini ako kuba akujja mu muzikiti naye towulira akujja mu kkanisa naye towulira akagaali ate munange b'osumba bwe babikka bulamu tebajja kugamba era bajja ne bakongola ne bawaayo omutwalo gwabwe balabe ng'ofunayo ku nnyama nina omuwalimu ozijukiza aleewa babita muwalimu Juma baddayo omusajja avuze eggaali kyomala nakabina kale kaasi nyinisa kukuba akatwako paka lwe kaliddamu amagezi ndoza kyafuje n'abaana nno n'obwana ne bubeeraawo busiba emmere ku dduwa ku ennaku enkulu buzimba embuto kaka bwe banayo mwalimu emmere y'omuwalimu kati ko bwe kali emmere kubanga babuwa emmere eno ku mikolo ku dduwa neki bwe basooka okugabula simanya musomesa w'eddiini bwe basooka okukola ki okugabula sirikagambe mwalimu yali ettogere limwoja singa nyini nsi yakatwaliraawo naye kamaziga naka mwalimu kiki ettogere likwojeza koyedde dda bulwenzijukira empa ya Saddaamu amaziga ganyongo kali aga mwalimu leka wano Saddaamu taliyo etoko twalambula mwali katobache babatega babagamba buli kigere kyotambula ngo kyotambulira Allah mpeera kati nyola abali mubetolola kingene pa nagamba mwali mukatugula ko ina store empeera kubuta mbulira emizigite empeera kuba kuweera omuntu aweera yaterera mu byonna abasira mulaba gona weero oteddala mugulire kuba wali mu emmotoka ani abagulira
mubuleke paka buliddamu amagezi ngawe mwagulya sheke kiti n'abawali mu bombyalo bana abawale bombyalo n'omusanga eggaali ebuseko olujegera addugadde oyire enjala zine bigenda yombamu bigenda nyiga binyige naye ng'osanga nsula mu muzikiti nsula mu kanisa nsula mu kereziya ambuuza nati gwogamba nti bagenda kunyiga banyiga bebaani embozi abawalimu njikulekere nimba ogindekera bwe nagiretedde esobola okunnema okumaliriza era bwe nagiretedde ngimaliriza nasanga omwalimu engalo zirika bino ebitiko enjala zirika ebitiko ebyokumiti avuga kati ndiwati n'atonyezaamu ka oyiro avuga kati ndiwatonyeza ate jjukira gy'okomotekamu oyiro bikwata kuli erujigere lubuukamu kyokka nga alina okukwata mu kuruhani mbukuruhani togikwatamu nga totodde wuzu kyokka amagalo majaafu bw'avaawo n'akuba emmere bannaye musondere ku bawalimu b'omu byalo n'abasomesa bakola omulimu gwa other temubasondera mu buleke mpaka bwe buliddamu amagezi nti eyaleeta eddiini ye yabikka mulongo omusomesa w'ekisomesa amusanga afiiridde mu nnyumba musomesa mu kayumba nnyini nsi yamutwalira mu bivubu n'akavuba yakavuba bevu yafiira mu nnyumba okera kudda ku bantu kwasama mbukwa oyaziina kakati allo oganira muwoganire nkubuuza alla sirinaaso bije nkoze alla owoganira muwoganire bwogenda ku kabba mugenda mwasamye bwoba ogenda ku kabba emekka mugenda muwogana kati ekibawogganya kiki gwe musumba ekikulekanya nti kitwale kiki kyentwala eki kyentwala omwoyo omutukuvu take it kukwateko ogwe byonna mubikola byonna mubikoze tebiyambye ensi kati akugabadde mazima kati tudda ku kituufu eyaleeta obusiraamu mumwebaze mumukubira obugala bwe yamala okubikka bulamu n'abikka omulongo yakitegeera nti yempewo kati mwena abawa byoya byanswa kubanga temulina kumanya nakolaki nakutegeera alina olunaku lwabikka bulamu nti abasajja bagenda kubikka nnyini nsi mu bazungu bakikoze kuba bategeera kakati mwe muli eno mudongwa mutagala muzungira eri nnyini nsi ali mummwe yensonga lwaki mugenda emeka ogenda owulira kati mwe abagenda ewo omutonzi lwaki mufiira mu kkubo bane mufiirayo baba akola ebibi nigwe obulombolombo obuli emmeka simanyi iniraamu enkutu temuba yadde wuuzi zebaya beesiba kugabulingeera kumpi bulombolombo waliwo ekifo kibalonda ne bakubamu amayinja mbu bakuba mizimu naye kasookedde bagenda mmeka emizimu gye bakuba ejjawo bifaanagana n'ebyammwe abalokole mwenna mwasaamirira bwasaamiriza malayo ebyange anti byonna bifaanagana ndeeta ebintu byange mwe temugira muli 3 lwaki temuzimba ekereziya emu nemwokya sitaani n'agenda temwokya ekitagenda yennyini nsi yabalimu temwina gye musobola kumugobera kuba ali mummwe mwaka ku mwaka ne ku guno obulango obutandise abamu ku sande nati waliwo kati okwokya okwo okosemberayo ddala okwa buli mwaka emizimu egy'abajjajjaffe ne twokya bajjajjaffe bonna tubokyeza akubye abasamize abebasizza ku bakazi bemujjanjaba ekyo tunagaye tokyesibaako nnyo abebasiza ku ndiga ze musumba mungolokofu temubula nfu anti yeye ekirungi era ekibi kakati nywera nnyo fuba nnyo olabenga omutegeera akendeezeeko ku bubi obukwolekera naye kati kambuze bano abasumba abaliowo emyoyo ne banaddiini abaisiraamu bategeka abantu kugenda mu bulamu obutaggwa gwe bano b'olumirwa bategeka obatwalawo bogamba badde ku nnono batwalawa bo balimanya nnyini nsi gyali batwala kubanga bakitaffe mu katonda gye batwala anti nze siri kitammwe mu katonda oli naye ate nze saabakaaki anti bwoba toli project ya star ebbanga gye mmaze mu kujjanjaba sekwempita okuvumula sinze nvumula bakulu avumula yali munze era n'ebibayamba biri mu ttale yennyini byo era yabivunanyizibwako ye mutonzi yekibi yekirungi eyabalwaza yabavumula teri muntu avumula omuntu munsi temuli muntu avumula kati omuntu akola kiko omuntu otakinga step era nzija gyoli nompa eddagala n'empona kati gwe mba nkugambe gwobaawa nze andimu yaba nkozesezza okukola ekyo sinze kubanze ndi kirawuli ye ali munze yakola yayogera nze ndikikozesebwa ye kati nategeera nti yalina okunkozesa teri muntu awonya katonda teri muntu mutonzi yawonya kubeera yalwaza ekirungi ekibi ebyo de gwa byenoonyeza
kubanga toyina gyobikolera ababi gwokola enziku gwokola ate lisoli kulume babikola anti babikola ani yabawa amagezi babikole igwe atalina kumanya okozesa be bateekateeka nti biku ne bagamba nti eno enkola ya family planning nnungi nnyo naawe nosaawa ettako ne bakubako empiso nga tusoose kulowooza nti iye nyina ensi yampa amajenzaale kati ate n'empiso tegenda kugookya kati ate naazaala mbeerewo ate okuzaala nagalaale nyina ensi bw'otamumanya yakuwa omusajja omwavu oba atali mwavu nga musiru ng'agenda kusuulira omwana agamaka ge mulaba agafa nyiniisa kibakolera mu bugenderevu tebabaloga nti gwe obufumbo omusajja yakubula kubanga sengawo yakuloga nakugamba nyiniinsi akozesa bumanyi teri baloga ddala teri kuloga teri muntu aloga oli n'agendera munne ku gundi taliyo kati kikola kibakola bakiyita batya kuwoza eri oyo nyiniinsi yamugamba genda okole ekyo kubanga agamba oyo tamumanyi era bw'obanga nyiniinsi wamumanya n'agamba oli agenda akole kiri igwe agenzi gwawadde ekyo aba alina kyayagala olabe mwoli nti we natutte ebbi ne muteekamu mulyango bwe yayiseewo yagudde ku ttaka edduuka teryakoze oba lyakoze kati edduuka eryo bwe likola kitegeeza gwe wamanya wabikka bulamu wafuna kumanya ne kutegeera weezuula wazuula nti biwe omuleeta wano okwata nkumbi ng'omusuula wali naye ataliiko maanyi ga bwakatonda nga talinagazuula byoyo osobola okumubuuka ekigere ne kizimba ani azimbye ekigere nyiniinsi kubanga atudde mu byono yennyini nakugambye ye yebbi n'oyasama sibula kotandise ye enkoko gy'osanga nze n'ojja ewange n'osuulawo enkoko simanya biki eyo ndya njokye njokye n'oginsuulirawo ndya njokye nsuulawa kubanga nyiniinsi byennyini byonna yekirungi yekibi eyo njiriirawo fresh togenda kweyambulula nga neyambulula ki tebiriiyo bwe bagamba nti babambulula gwe omubuuza nga onyambulula ki gwe bwogenda ku musawo n'akugamba nti ndaba amajinni bakusindikira amajinni mubuuza ani yagasindika era gali wagakolage gaba spiritual anti gaba ye mwoyo mulungi ye mwoyo mubi. Don't you see you are stupid, you people? You don't think temulowooza ye nyini ye kifundikwa ye nyini yasiba n'asumulula ye Saabalongo fundi kanti akulimu fundi katuva ntuna okafunye njagala ofune kumanya ne kutegeera wamma mikwano jange teri abaloga munsi temuli ddogo muli moji nyini nsi ababanja kumutegeera omusawo takugamba nganti lubaala akuluma akubanja nakugamba leeta embuzi leeta ente leeta kino leeta kiri nyini nsi akubanja ekintu kimu nti akuwa byakuwa ne tomutegeera katono nnyo bambi mutegeere nti ye njaali muggwe akozesa ebituufu ekyo ekintu ekikukuba yeye yakusulako ng'akulumya omutwe ne butya kumata n'ofunamu enjawulo n'akutaamu akutesitinga akugamba naye naawe ddala ne weebaka n'ofubutuka butusi mu buliri n'ogenda nga tomugambe namugamba nti kitange gwali munze bukedde leero tukole ki tukole tutya kuba ezo sente z'okola si gwe ozikola ye yennyini nzo oli mupakasi we apakasiza muggwe bw'ofuna sente nga tonnafuna kumanya na kutegeera ne zijja nga za mwero yazikuwadde lwaki zimala kuggwako ate n'otandika okukaaba ng'ogenda mu masabo ne mu kkanisa naye nga wali ozifuna zajja zokka bw'ozifuna mugambe weebale taata ensimbi ozimpadde naye wazimpa nkole ki emmotoka ngivuze njirina ennyumba nnina nnungi buli kimu kirungi n'ebirala era bw'ogaana ojja kulaba ng'abaana b'abagagga omugagga ali naye abaana be bonna bamawaya bemawube kati mune mutandika okugamba nti omugagga yawonga teri mugagga awonga talina busobozi na buyinza buwonga nyini nsi yabikola sibula kansooke mmala okutaasa abagagga bemwogerera yafunye sente kakati amayembe alina amayembe yasaddaase gundi teri muntu ekintu omuntu nyini si kye yakola tewali gwe yakola asobola ate kisaanyaawo yiyi nyini yatuula mu ggwe n'okola ekyo mudaage mulumwe sibula tunasinkana olundi tosibula mulabye senga ndoga senga akuloga atya
kale basebo mama ndoga akuloga atya muganda wange ndoga okuva twatandika mukolagane ne baliraana bammwe ne baganda bammwe mukolagane nabo kubanga katonda ajjuliddemu abo bennyini ebikuliranye ye katonda wo togenda mu muzikiti togenda mu kanisa togenda mu kereziya please tusinkane mu programu endala omukulu ebigambo bibyo kyemaye buli mwana nakasengejja bisuulemu olabimu ebikuyamba obitwale bitakuyamba suula mu kasasi ayino bannonga kumanyaze bye bye ero labise bye bye xpotv to the world.